Twakomeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo nze Richard Kaira Saalongo twagala okwebaza ennyo abakulu mu office ez'enjawulo abavaayo okuyambako ku bantu betuba tulaze mu fayiro zino okulaba ng'abantu abo bafuna obwenkanya kyekiruubirirwa kya puroguramu eno. Olwali twagala tukulage ebituukiddwako ku fayiro eyo eya Robert Bukenya twagikulaga wiiki 2 emabega ng'alaajana olw'emmotoka ye yakwatibwa n'eteekebwa ku poliisi ekyambogo naye mu ngeri eyeewuunyisa agenda okugoberera emmotoka eyo nga poliisi yaggibwawo era emmotoka n'ebulira ddala. Twalaga fayiro ze twakulaga ebitundu ebyo ebibiri wabaddewo ekituukiddwako bakulu ne bayingira mu nsonga ezo okukakkana emmotoka eyo n'esuulibwa entinda era byemu ku bye tugenda okukulaga nga tufuna kutuusaawo katukulage ebimu ku ebyo bye twakulaga mu kitundu ekyo. Ekisooka n'ekyokubiri nga Bukenya attottola engeri emmotoka ye gye yakwatibwa bagamba nti erina omusango ogwekuusa kuvugisa ekimama gye byakkira ng'ate emmotoka yeebuzeewo mu ngeri ey'ebyewuunyo. Katukulage ebimu ku ebyo ebyali mu bitundu ebyo ebibiri oluvannyuma tukutwale ku ngeri ate emmotoka gyezuulwamu yazuuliddwa etya era ebikuŋŋaanyiziddwa biraga ki. Ennaku z'omwezi nga 28 ogwokubiri 2024 nagula emmotoka yange eyo Isuzu namba UAX 29S ku mwami Ziwa Juma werubaga wali eri we nagigula nze nafa ku yingini na frame kubanjo cha welding nga nkimanyi njagizimba ebirala byonna mbitereeza ngize ku mutindo gwayo gwe njagala era we nagigula nengenda nengizimba bulungi nnyo. Mu mwezi gwokusatu awo nga guggwako nenkwate 2024 nenkwate emmotoka eyo nenjiwa driver wange bamuyita Kingi Badiri oweggaba asobola ogivuga nga mpaka sente. Nali nvuga nga ngenda gayaza manduka ku lawundi ne bankuba omukono nga ndi mu jjaamu kakati bwe banzize ebbali ng'omuntu bwakuyimiriza nga baŋŋamba nti emmotoka yazza omusango. Ngamba buuza musango ki nti watomera nodduka baŋŋamba tugende kati Kyambogo. Bagamba simanyi musango gwonna naye era nenzikiriza ngende gye bantwala nengenda paka Kyambogo ka police post nenjiteekaawo. Muleeta obujulizi nti driver wange yakoona obujulizi buno kikino ne bwekiti ne mugasobola gira singa driver wange abadde aŋŋamba nti nakoona oba nga yakiŋŋambako nandibadde mmanyi oba nandibadde ntya n'okutya naye ne mugamba okutya kwe nnina ssaawa zino mwakutte emmotoka yange nadde manyi kintu kitono mwagala kunfaminga oba yeyo oba si yeyo mutute naye mugaanidde emmotoka yange ate mugamba mbasasule sente ze simanyi nako bitijibwa gye zaalaga oba ki naye bo ne balemerako ne bagamba nti nno oba ki oba ki olina otusasula. Mbagamba okubasasula sigaanye naye nga mbasasula ku ki kyesimanyi. Kati osi traffic yagenda okulaba ebintu gye biraga nantuuza naŋŋamba mwana gwe oli mwana muto ebintu ebitambula mu nsi bingi naŋŋamba naye abantu bano gye balaga togenda basobola ate mu kyo baagala ki sente. Kkiriza ebintu bino bigende mu mateeka kuba osalawo okusingaŋŋaŋŋana naba omuguwa kuba bali advanced balina looya waabwe awo baleeseresa ebipapula mbu baagala ki sente. Ekisookera ddala kituufu emmotoka ya Bukenya yatomera omu ku bakozi ba Yoshino nga 2024 agwako I think it was around November. Wemala okutomera it was hit and run yatomera n'agenda bugenzi omusajja n'ayisibwa bubi nnyo yamala close to 2 months ngali mu intensive care unit mu ddwaliro Ensambya. Company ya spending over 40 million okumutreatinga. In fact singa tewaaliwo company nga Yoshino singa yafa. So emmotoka ne bagikwata ne bagireeta kati mu kugikwata okuva egayaza purely it was a decision ya police emmotoka tugitwale ku police post naye kati ebirwate ebitukwata ku police yali ekola mulimo gwayo. Of course ne tutandika okugoberera omusango ng'omwaka gutandiise that is 2025
kati fenanso netandika okugoberera nga batugamba suspect bamukutte. In fact emirundi ng'ebiri oba esatu twagezaako okwegejinga enjuyi zombi, eyatomera ne nannyini mmotoka n'ono victim, tulabe nti tufuna settlement out of court, fayiro ereme kutambula. Naye settlement neegaana, ne tukkaanya IO akole omulimu gw'akole okunoonyereza okulungi, fayiro agitegeke agitwale wa state. Fayiro bwe yagenda wa state n'ekomawo nga eri sanctioned. State n'alaba nga driver obujulizi buliwo bumala okumutwala mu kooti avunaanibwe, which was okay on the side of the victim. Suspect bamutwala mu kooti ne bamukyajinga n'atekinga plea ne bamuwa bail, n'atandika okuwoza ng'akola ki ng'ava bweru. Kati tutuuka mu mwezi gw'omukaaga tuli mu kooti ng'ebintu binsusseeko, buli kimu nkikoze, bagamba todduka mateeka tubaddewo. Ngamba omulamuzi bannange nga buli kimu nkikoze, driver wange naye asobodde agezezzaako okubaawo, omusajja watu munaku talina, omulimu gwaffe gwegwo mmotoka, naye driver mwamufuna, mmotoka yaffe mugikutte, kiki ekigenda mu maaso? Olwo nga baŋŋambye amateeka si bwe gakola, bafunako kimu, tebasiba driver ne basiba naki n'emmotoka, bafunako kimu. Omulamuzi kyava ŋŋambe emmotoka yo bagiina mu bukyamu, genda ogambe state. N'alagira state, si genda n'alagira state omulamuzi, kola ku nsonga z'omwana ono bamuwe emmotoka ye, kuba omusango gwe tulimu tetwetaaga mmotoka, emmotoka tekola ki tewoza. Nze nkeera nga 13 ogw'omukaaga ngenda ku poliisi osi traffic, olwandaba fayiro yali obeddezeeyo, n'asoma directives ezavudde ewa state ku kooti. IO n'akola gundi eyo, n'ankolera release order, osi traffic n'agisayininga n'angamba genda ku Kyambogo police post bateeka emmotoka yo, osangewo osaaliko omuwoye gundi eno bakuwa emmotoka yo. Nentambula n'engenda ku Kyambogo police post. Osi gwe nasangawo bwe namala omweyanjulira n'angamba gwani, ne mugamba nze gundi ne gundi, naye nkima emmotoka yange release order yange yiino, kati ngenda okujjanga emmotoka sigirabawo ne wali sigiraba, nga emmotoka yange eriwa, ne mugamba naye bantuma emmotoka yange yiino, release order yiino, nkima emmotoka yange. Kyeyava ngamba emmotoka ki? Ne muwera n'asomako n'amapuli, n'angamba emmotoka eno eyabadde wano, abaayo shino n'abakozi baabwe bazze ne baoperatinga emmotoka eyo ne bagiyingiza munda. Nze nabadde manyi emmotoka ki yaabwe, bagyeoperatinze olunaku lw'eggulo ne bagiyingiza munda, era emmotoka yiiri gyeri munda. This you see, they are stubborn. No, these people also, the officers, they were not supposed to allow that vehicle even to move from there. But the handover was done. I gave the key to the other sergeant, and even I warned him. You see, they refuse the vehicle not to be parked in front. Where the position I left the vehicle, it is what they said, that they wanted to monitor. In case police want to take the vehicle, they will just complain. Okay. No, if the vehicle has disappeared from there and they have not complained, means they are the one who took the vehicle. And what I know, because they said the vehicle was inside, they saw the vehicle inside. What I know, they connect with those one whom I left. I left them with the handover certificate. I left the handover certificate and the key of the vehicle. Nisanga osi traffic nemugamba bwana osi motoka yange ngenzeewo naye motoka sigisanzeewo, tugisanze mu bano ba complainant ate be bagiyingiza munda. Osangambye bwati ne bwati aliwo, n'amukubira essimu n'amubuuza abo abaakututteko emmotoka baakuwadde ekiwandiiko kyonna oba release order bakiwagabye emmotoka mu mikono emikyamu, gye emmotoka ogiwa omulenzi wuuyo musindika akomawo n'enzirayo. Ne bamugamba tetukuwa mmotoka. Awo wonna nze sigenda yeeri n'emmotoka nga ngirengera. Kye nakola n'enzirayo ne mugamba ngambye gwe oba ojja ne twesitulaba ne osi traffic owa Jinja Road najja n'abagamba kyemukola ate mumenya amateeka, mungera kuzibuwaza bintu. Omulenzi mumwe emmotoka yagende. Omukyalo oyo Grace alina essimu gye yakuba, yasooka n'afuluma n'akuba essimu. Bwe yakomawo munda yamugamba, imagine ng'agamba Osi Mayinjaaga, n'amugamba Alex, ng'amuyita na Alex, si nti oba afande oba ki, yamugamba Alex,
tetugenda kuwa mmotoka. Emmotoka eri mu kasitode ya poliisi tekisobokerako ddala nti emmotoka esobola okubula bubuzi etalina magulu. Waliwo entry gye baakola ng'emmotoka eyingizibwa ku poliisi. Emmotoka eba ku poliisi alina okubeerawo exit reference. Poliisi eba erina ensonga lwaki erina okwesonga lwaki emmotoka eba egitadde naye emmotoka tesobola kukola ki kubula bubuzi. Naffe ne tugamba kyaka waliwo ekobaane wakati wa poliisi ne nannyini mmotoka. Bukenya agamba nti emmotoka bwe yaggyibwa wano poliisi yateekebwa mu bbondi munda omwo era yalabwako ng'eri mu bbondi. Mu bbondi temubaamu mmotoka enkadde ziriko ennamba. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda, poliisi yokka yalina obuyinza okukuuma ekizibiti mu musango gwonna. Kati wekubuuliza nti gw'olowooza poliisi ya issuinga release order nga terina mmotoka? Olowooza emmotoka erirudda weno? Kati ekyo ekibuuzo kyangu nnyo. Poliisi yevunaanyizibwa okutereka ebizibiti byonna. Kati bino ebibuuzo poliisi bebandibadde abantu abatuufu okuddamu ekibuuzo eky'emmotoka eriwa. Bukenya Robert awo yalina okwemulugunya ng'azze mufayo ku mmeeza ensonga ze ne zirambikibwa bwe zityo era ku nkomerero ebibala ebyavuddeyo emmotoka eyo okusuulibwa mu bitundu by'entinda wano mu Kampala. Awo mu maaso we tugenda okulagira ebyabaddewo n'engeri emmotoka yatuuse okusuulibwa entinda n'ebirala ebyaddiridde. Tumulamu katono tujje twongere okugoberera n'okulaba ebyo byonna ebyetooloolera ku ngeri Bukenya gy'alwanye okufuna emmotoka n'engeri olugendo olwo gye lwanguye oluvannyuma lw'ensonga z'okulambikibwa kufaayo ku mmeeza emmotoka n'amaliriza ng'agifunye. Robert Bukenya oluvannyuma lw'akaweefube oyo gwayiseemu wano nawali nga bamuzunza eno n'eri ku nsonga z'emmotoka eyo Isuzu. Twazeemu okwogera naye nga musanyufu ku ebyo ebyatuukiddwako ng'emmotoka emaze okusuulibwa entinda mu Kampala era n'atunnyonnyola olugendo bwe lubadde oluvannyuma lwafaayo ku mmeeza okulaga ensonga ze n'atulaga ebyaddirira awo n'engeri akazito gye kaasusse ku abo baateebereza nti babadde balina emmotoka eno okukakkana ng'emmotoka esuuliddwa ntinda era emmotoka n'agifuna. Okusookera ddala ekituufu ky'omu byonna kansooke neebaze Bukedde TV olw'amaanyi pressure gyenteeredde ku bantu bano eno n'okwewaayo okunnyamba ewatali wadde okuteekamu ekinusu kya Uganda wadde olw'ataano n'engobera ku nsonga yange ey'emmotoka. Njebaza nnyo era abakulu ba Bukedde bonna abakwasaganya pulogulaamu eno simanyi bwe nnyinza basiima naye kyenyinza obbasabira Mukama abanyongerere obuwangaazi n'omutima ogulumirirwa abantu kuba ebyaddala nali nkomye. Biki ebituukiddwako okuva lutwalaga emboozi eno? Banga sidde eno okuva emboozi eno weeragiddwa wiiki ng'emu naye okuva enajja ku Bukedde ne biragwa ensi yonna yonna n'emanya waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo era ninga afunye obuwanguzi. Bwe sinatuukira ddala ku top olw'ebyo ebikyaliwo naye nga nfunye enjawulo y'amaanyi kati njogeza n'amaanyi. Bwe nva wano eno natandika okufuna amasimu omwami Egesa nga nkubira ne banne ngera bwe baali nga mugundi bwe bankubiranga wali emabega ankubira ne banne bwe bakwasaganyanga ensonga nga ngamba nti mwami Bukenya gyebaleko kuba nalina ku mulimu. Nangamba wandabisa ku Bukedde n'onfuula famous. Ne mugamba owaaye kanso nali sina kyakola ensonga zansukkako nga buli kimu nkikoze kigaanye. Nangamba naye njagala tusisinkane kitwale nga nsonga tusisinkane ojje tulabe. Olwo nga simanyi nti pressure ekoze omutuddemu. Pressure yasukka ku mwami ono n'atandika okunoonya batya bwampita twogerezeganya nziriza emmotoka yange. Nankubira essimu nangamba musisinkane. Nakubira n'ayita mu munne we yayogerezeganyanga nange bwaddako newa Egesa. Namugamba ampite anyinyonnyola era nali ndi awo nga nkubira essimu era bwe bankubira nga ngamba Egesa yaŋŋambye njogere naawe naye si ku ssimu jangu mu meeting nkubuulire byayagala. Bw'atyo nga nfuna lunaku nga ŋŋenda nga mpita tusinkane Namugongo
opposite Rubies ye Namugongo. Mpita bulungi nnyo nga ngamba Egesa ayagala kuwa mmotoka yo. Naye yabikooye ayagala omuwa ssente ze mwali mwakola ki ze yali yakusaba omuwe. Naye nangamba naffe okutwalayo eweegesa jatuwa obukadde 2 n'ekitundu. Ze miliyoni 1.9 n'ekitundu kuba Egesa yali asaba 7. Obutayagala ku kalubya mbeera oba ki kituufu ssente nali sizirina. Naye engeri gye nali despite nti njagala mmotoka yange. Nasalawo nzikirize byonna bye baŋŋamba ne mbagamba ssente ngenda kola ki ngenda zibawa mumpe mmotoka yange. Ne bambulira kyonna ne baŋŋamba kati gwe ddayo tugenda kukubira simu yeebeeko bubeezi ddayo okuŋŋaanya ssente ezo. Bw'ozikuŋŋaanya n'oziweza otugambe. Kinakola naddayo Saabalwisa nga mbagamba ssente zammwe nkola ki? Nga wayise nakuŋŋameka? Wayita olunaku lumu nga mbagamba ssente zammwe nzirina zonna nziwezezza bulungi. Baŋŋamba anti Egesa ajja kwagala okonfaminga ssente ezo akakasa oba ssente ozirina. Ne mugamba mwami Joel ssente nzirina naye teziwera bulungi nina obukadde 5 sijja kulimba. Ngamba kasita obange ezaffe ozirina ffe abalina okutwala nze kyenjagala ofune emmotoka yo Egesa akole ki alekerawo okuwuubawuuba kuba ekintu kigenze wala. Nga mugamba kale abaŋŋamba tujja kukubira. Olwo mu kugenda okumiitinga Joel ono tiwafunamu kweraliikirira gy'olaga? Okweraliikirira nakufunamu lwa nsonga era okumumiitinga namumiitinga kiro naye nga bwe nava ku mulimu naye n'abaganda bange 4 era bonna natambula nabo mu mmotoka kuba kwolwo teyampa bukwakulizo nti tojja na muntu. Natambula nabo ne bampita yonna gye baŋŋamba okuyingira n'ennyingira naye nga nkimanyi nina benkola nabo mu mmotoka. Nali sobola tambula nze kabudde bwa kiro pressure ebasusseeko nga bayinza okunkola ekibi. Naye olw'obwagazi nfuna ebyange nagamba sijja kutuula. Mukenya yannyonnyodde n'ebyo ebyaliwo oluvannyuma lwafaayo ku mmeeza okulaga ensonga ze. Omuvubuka agambibwa nti yalina enkolagana n'abo abaalina emmotoka amanyiddwa nga Joel bwe yamutuukirira amugamba nti basobola okukola enteekateeka ez'amangu emmotoka eyo n'emuddira singa afuna obukadde 7 n'abuwa abo abalina emmotoka ate n'obukadde 2.5 nti n'abuwa Joel nga kayungirizi ekintu ye Bukenya kye yalabira ddala nga kya butaliimu kubanga emmotoka yiye bwoya ate yagamba nti terina musango gwe yazza ne waliwo olukujjukujju lwa kumutwalako nsimbi. Ebyo byonna Bukenya yabitutottoledde ng'atunyumiza olugendo lw'okuddamu okulaba ku mmotoka ye okugifuna ng'esuuliddwa n'entinda. Ngamba suubiza obukadde 5 mbuyina baŋŋamba tujja kukubira essimu. Ziba ziwera nga ssaawa 5 zigenda mu 6 simu neevuga. Ne baŋŋamba jangu tusinkane entinda wotuuka mu ntinda otukubire ssente zaffe ozirina nti nzirina tojja n'abantu. Kati ngamba saba gamba zino ssente entambula na ssente budde bwa kiro sobola kujja nzekka. Ekyo nkinnyonnyola ono Joel. Mbadde nsaba nzijeko n'omuntu gwe natambula naye munnange nga Joel akkiriza ngamba kale for safety ku side yo tambula n'omuntu awo nga nange ŋŋumamu nga munnange ŋŋenda naye era saayina wadde n'ekikumi just omuntu ono nga ngenda naye olw'okwekengera kyekiyinza okuddirira. Obakubira obagamba ssente nazifunye. Baŋŋamba ssente oba wazifunye bo baŋŋamba tujja kukubira. Babubeezi na ssente oddamu zitoolako tokola ki ssaawa yonna tusuubira akasimu kaffe kyajinga essimu naye nno awo nga bankubira ki bankubiranga essimu ne bankubira ne ku WhatsApp ne ku direct call olw'obutaagala ku information elinkinge nga buli kimu nzikiriziganya n'amateeka gaabwe nga bwe bagamba. Ngenda ekiro mu ntinda mwami oyo twamusanga ku petrol station y'entinda. Twasanga Joel nga tuyingira mu mmotoka ye nali nina gwe nzize naye nganda nga nali mbaga nti neetaagako omuntu okufiiringa safe. Ekiro ekyo sandooza ziringa mu 7 tumusinkana ku petrol station y'entinda atugamba mwituule mu mmotoka. Tutuula mu mmotoka ye. Ono gwali olina yali musirikale? Yali musirikale naye nga tebasobola mmanya kuba yagira muki muleeya. Kati nga nazze n'omu kuba navuga mmotoka ya muzeeyi wange omu ne muleka mu mmotoka akuume
na mukwano gwange Alan alinga muganda wange ye nagira ku border yeye yatusooka mu ntinda twamugamba atusookeyo mu maaso ogunange olwo ebyekwerinda n'atusookayo mu maaso era ye twagenda otuuka mu kifo nga ye yatuuse dda tula mu motoka y'omwami oli nga akubira egesa nga amugamba omulenzi atuuse gesa nga amubuuza azze yekka nti azze yekka okakasa omwetegereza talina gwazze naye ono nga amugamba akoze atya azze yekka naye ng'ono amugamba bino lwa nsonga ye ayagala jjukira naye ayagala ddiirwa ekutuka ye afune obubiri bw'ekitundu akole ki agende n'emmotoka yange nange nkole ki ngifune ng'amubuuza okakasa confirming nga ssente oba azirina ono ajjako ng'addamu amukubira ng'amugamba ssente azirina kituufu azirina nali simulaze naye ng'oli alishuwa ddiiru kuba buli bwe bampitanga bawanga ssente zaabwe nga bwe bazisabanga saatoolangako nazibawanga era nga bulijjo akolagana n'ono jjo era nga bulijjo akolagana n'ani negesa ono jjo ng'akolagana negesa era nga olwo bakuyita ne babaga tugenda katukuwa biki bikingowezo bodde nga nga ndeeta tudda wano twetaaga amafuta nga nkola ki nga nteekamu egesa yampisa eno nga nteekamu ng'amubuuza ssente ozikonfaminze nti nzikonfaminze omulenzi aziina ebyo byonna byenjogera mbiina ku ki ku audio kuba ffe twatuuka mu motoka yo netuteekako audio ng'amugamba kale chat route eri bweti ngenda asooka bba wa route kwagenda yita bw'afuna emmotoka alina yita eno ayite n'eri ayite n'eno naye ng'amugamba takimanyi nti ono emmotoka agitadde mu ki esimu agitadde mu lawudi nsobole owulira okuba seefu nange omwesiga ono ki kyantwalamu simu ng'ono agitadde mu lawudi nga buli kimu ekigenda mu maaso tukola ki tukiwulira byonna bumyogera bumwayingidde wano ku mafuta nimuyingira mu motoka yavuze emotoka etambula oba ekyali mu kifo kimu oli wayamanya nti ono akonfamisa sente nzirina nzize nzekka n'amugamba kale kyatiro tweri bweti bw'afuna emmotoka agenda kuyita eno ayite n'eno ayite ne bwati ne bwati yakuwawo okuyita yampeewa okuyita kati ono ayogera ekyamala ajja simu muki mulawudi ng'amugamba ye ekiddako mba nkimanyi kumbe kye nali simanyi nga bateeseteese omupango bampe emmotoka nga bo bamanyi njavuga nga bwe baŋŋambye bamaze dda okupulantinga poliisi mu buli koona nvuga emmotoka eyo poliisi ekole ki ekwate naye emisango gyonna gikole ki gidde sayidi yange katuwummulemu bwe tujja twagala okulaba n'obujulizi obulala naddala obwekuusa ku ddiiru eyo gye babadde bagezaako okukola nga baagala okujja ensimbi mu Robert Bukenya ng'emmotoka eyo tennasuulibwa ntinda naye ddiiru eyo oluvannyuma yagudde butaka naye obujulizi obwetooloolera ku ddiiru eyo bwe tukomawo nabwo mu kitundu ekyokusatu. Fookumeza gy'okyalaba mu kitundu ekyo oba ebitundu ebyo ebibiri ebyasooka twakulaga munnamateeka wa kampuni eyo eya Yoshino, kampuni eyo ekoonwako nnyo bagamba nti yentandikwa y'okukwatibwa kw'emmotoka eno kubanga baalaga nti Yoshino yeerina okwemulugunya omukozi waayo nti yatomerwa mmotoka eyo bwetyo emmotoka n'ekwatibwa ate ne wajjawo akalipa akalala emmotoka bw'eva ku poliisi n'egenda mu kibangirizi ekya Yoshino era awo kigambibwa nti we yasemba okulabwa ku nkomerero emmotoka n'ebula mu ngeri erimu ebibuuzo ebingi. Mugoberera fayiro eyo mu bitundu ebyo ebibiri ebyasooka twayogera ne munnamateeka oyo munnamateeka aba Yoshino gwe baatukwasa okuwa oludda lwabwe Francis Egesa n'atutegeeza nti nabo tebamanyi mayitire ga mmotoka eyo era nga bagamba nti beebuuza poliisi lwaki temanyi kiziti kyayo wekiri era nga nabo bagamba nti balindiridde poliisi kubabuulira ekizibiti ekyo kiri luddawa bo ng'aba Yoshino tebalina kakwate na kubuuzibwawo kwa mmotoka eyo. Emmotoka eri mu kasitode ya poliisi tekisobokerako ddala nti emmotoka esobola okubula bubuzi etalina magulu. Waliwo entry gye baakola ng'emmotoka eyingizibwa ku poliisi. Emmotoka eva ku poliisi walina okubeerawo exit reference. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda, poliisi yokka yalina obuyinza okukuuma ekizibiti mu musango gwonna. Kati weekubuuliza nti gw'olowooza poliisi ya issuinga release order nga tolina mmotoka. Olowooza emmotoka eri ludda wenu? Kati ekyo ekibuuzo kyangu nnyo. Poliisi yevunaanyizibwa okutereka ebizibiti byonna. Kati bino ebibuuzo
poliisi be bandibadde abantu abatuufu okuddamu ekibuuzo eky'emmotoka eriwa. Robert Bukenya agamba nti bwe yawuliriza ebigambo bya Francis Egesa teyali mumativu ng'abuusabuusa, agamba nti wateekwa okuba nga waliwo akakwate ku kubuzibwawo kw'emmotoka ye kubanga yasembwa kulaba mu kibangirizi ekyo ekya Yoshino. Era agamba nti ebyaddiridde ate byamulaze nti akakwate ako kalabika k'amaanyi kuba agamba nti fayiro ku mmeeza bwe yamala okulaga ensonga ze nti waliwo okuwuliziganya okwagoberera awo nga kulimu omuvubuka ayitibwa Joel. Omuvubuka oyo eyali agamba nti ayogerezeganya butereevu ne Francis Egesa, era amaloboozi ge tugenda okuwulira wano galaga empuliziganya eyaliwo awo ng'erimu okuteeseganya ku nsonga za ddiiru ya ssente, era amaloboozi agagambibwa nti gaali galimu abo abaalina emmotoka mu kiseera ekyo era nga be baagisudde entinda oluvannyuma lw'akazito okweyongera. Kanso. Hello. Mzee. Wanjisebo. Ekiriwa ky'osinga okwagala. Osinga kwagala nze oba oyagala mmotoka? Anti kati jangu nkuwe ssente zo nze ngende. Nkuwuliriza. Ky'oyagala ki? Nze ndi waka. Ewange neebase. Bakuleetedde emmotoka. Kati ki ky'oyagala ekirala? Kanso kati wempa Joero ssente zo Joero n'atazituusa n'osigala ng'ommanja. Sirina kye nkubanja. Okitegedde? Omaze ebbanga ki ng'ononyeeyo emmotoka? Maze ebbanga ddene. Kati va mu bintu by'omuzannyo. Siri muzannyo era ssente zonna ze nazo naye jangu nkuwe ssente zo. Kwata emmotoka yo owulira? Ye Kanso. Kwata emmotoka yo ovuga ogende. Gwamanyi oyagala okugitwala. Oba ogenda ku poliisi obagambe nti emmotoka ngifunye well and good. Oba ovuga ogende waka well and good. Emmotoka erimu amafuta, erimu battery, eyakakisumuzo kimu. Drive waka and disappear my brother. Kati Kanso, nina bye mbadde njagala tuteeseemu nze naawe. Nenga si ku ssimu. Kuki? Nenga si ku ssimu. Kati awo kiba kikulemye. Okitegeera? Kiba kikulemye. Era n'emboozi ekome wano. Kajoyo. Akagayiro kavuga okazeeyo. Gati yalooba yazi. Aze ali mu wali wabweru mmotoka agafaayo ayimiridde wabweru. Mmotoka ayimiridde wabweru. Kikyayagala okuteesa nani? Nange simanyi. Ng'omuntu. Simanyi. Oba talina ssente kwe ssente wazirabye? Nazirabyeko aziina. Katubulooza ki? Simanyi. Nange ndi wano ndifita. Bukenya agamba nti wakati ng'enteeseganya ezo zigenda mu maaso ye ekintu ekyamulya ennyo ku mutima kyali kyakulaba nti alaba ku mmotoka ye eyo okuzuula ddala ekyaliwo, era enteeseganya zino zonna teyazisimbira kkuuli nga kyasinga okwagala okwetaaga kwe kulaba emmotoka eyo oba ddala ekyaliwo n'okukakasa nti abantu abo be yali ayogera nabo ddala kituufu be baalina emmotoka, ekintu ekyazuuse ng'emmotoka emaze okusuulibwa entinda. Nenga nange ono namutaddeko amateeka okuba kwasa ku ssente oba ozibalagako. Mala kulaba ku mmotoka yange. Ssente zo gwe totya nzirina era ng'akimanyi shuwa konko shuwa nzirina. Akulaba olina akasawo. Andaba nina ensawo ezimbye kumbe mulimu waleti yange. Ezimbye ne mugamba okugira okuba wa ssente mala kulaba ku mmotoka yange mu binkoze ennyo bino sigwe sose sigwakubye sigwakuna ssente mututte ki mpitirivu. Kumbe baagala bwe mala okukwata emmotoka ngivuge bagende balaatinge poliisi yabwe nga yo baagigambye eddamu eri mu kifo naye ffe nga tetumanyi kuba twayitanga kuba poliisi zi patrol nga tumanyi ziri ku byazo. Kumbe ziteeze nze nzije n'emmotoka atandika omulagiiro n'asimbula avuga tewali na wala nnyo nga omanya akuyita wano kumbe kwetoolamu awo. Kati okuva ku mafuta g'entinda twayambuka bwambuse ntudda ku mu bitaala ne tukkira ne twetoola ng'emmotoka baagitadde mu manga eyo. Waliyo ekikka eyo kiringa kitoogo mwoyita then waliwo dipo ya Pepsi wagguluggulu awo ng'oyambuka. Kati bo twajja abatulagirira muliwa weteeno nga buli kimu simutuzuulira bulungi nnyo. N'amugamba naye kati baba batuuka n'amugamba naye omulenzi oyo kakasa yazze yekka nti yazze yekka ssente azirina. N'amugamba kati nkole ntya nti kale mwambuke. Bwe twayambuka twasanga emmotoka bagibuuseemu
nga bali ka boda distance mwe muli mu mmotoka yono tukyali mu mmotoka yono ne bagamba aha emmotoka yiyo ogirabye ne emmotoka n'engiraba kati focus neva ku bali abali ku boda focus nedda yonna ku mmotoka yange gyenonyereza n'engiraba neŋŋamba bannange yeeyo yennyini nga ne number plates bakola ki bazijjako neŋŋamba bannange yeeyo kaakati amugamba kati naakuwa essente mukyali mu mmotoka tukyali mu mmotoka amugamba kati naakuwa essente n'agamba kati kwe kugamba ono mumpe njogere naye onaddamu n'amukubira n'amugamba naye ate omulenzi nga tampa ssente n'amugamba nti ono omulenzi agamba ayagala sooka ssente ziwaggwe naye nga jjukira twakitegeseza n'oli yegesa sina ssente ze muwa naye gwe ezo ngenda zikuwa n'amugamba jangu nkweweere ssente kyava ŋŋamba gwe Bukenya muzeeyi yampita na muzeeyi beera serious mmotoka eyo ginoonyereza bbanga ki vuga mmotoka yo disappear bulijjo weetaaga mmotoka yiyo ogifunye bagikuleetedde n'ateekako nekiri n'agamba nti nze sirinawo naye njagala mukola nga bwe twateesezza otwale emmotoka yo ogende oba onaagitwala ku poliisi oba ogenda kwevugira weevugire naye gwe sooka ovuge emmotoka yo ogijjewaawo ogende nga nsisobola kukwata ku mmotoka era nalengeranga disene tuva mu mmotoka nenjirengera naye nga sisobola kola ki gikwatako nga poliisi tekola ki tennajja mpa Joero ng'akitegedde sigenda muwa ssente n'agamba naye omulenzi okakasa yazze n'essente oli n'amugamba ssente azirina n'amugamba kati lwaki tazimpa n'amugamba takimanya nti awo waali tali seefu kwegamba ng'alinga nti ayinza okuntuusaako obulabe we nali nnyimiridde n'amugamba akalenzi kavuga okazze mu mmotoka okazzeeyo oli n'amugamba sina bwe nsobola vuga muntu olwedde emmotoka yagibuuseemu dde yange bali wabweru ate alina ne gwe yazze naye egesa wamanya nti nna gwe nazze naye bwe ŋŋaana munnange kati awo nga tuwakubidde mukwano gwange ono eyali azze ku booda okunsooka mu maaso nga tumugambye ajje ne patrol era ng'ali kujja na patrol tuba tuli awo nga ne patrol etuuse kono ne poliisi yiino kati mukugira ono omusirikale gwe nalinzize naye ng'ali muleeya awulira ono Joero attamu ku bigere agamba oli vaawo awo kitegeeza egesa yali akola ki atulaba yaliwo amugamba vaawo awo akitegedde patrol okoleze eki kuba twazikuba essimu azuulira ngamba oli munnange yazze ku piki leeta ebbundi tulina patrol ze tulesa awo leetako emu abasirikale bajjira mu budde era ne bajja ne bagamba ababbi baliwa bagenze kofe bagenze kumbe egesa naye mugezi motoka ye baatuuka baalina epiki bo nga bagibuukamu badda ku piki a distance baatuwaako distance nikeesi we twagala obbagoba nga basizaako era kasitabaala nga tetulina ssente tubawa ne bayitamu ye Joero asigaddewo ne munne nange poliisi eno bwe jati yakwata Joero teyamukwata mali lwaki Joero tebaamukwata poliisi eno nkuzaayo emabega be baali bagipula nti nze ne patrol gye twafuna tugizuula luvannyuma nti si y'omwo kuba we patrol ya enkeera nkubira nti bannange nga bw'omanyi oba olina obbawaayo kantu bakutwerekedde paka ku poliisi nti bannange emmotoka eyo naffe tubadde tuginoonya waliwo eyatussaako naffe baatukubira simu nti waliwo emmotoka enzibe ate twali tulina nagifuna luli eri naye ne tutamanya lwaki baali batugamba egenda kujja eyite Namboola omwo yeetisse amanda kati tubadde nga muno nga tugirinda luli olunaku lw'eŋŋaana obbawa ssente nga sinalaba ku mmotoka baddamu baŋŋamba kale jangu olabe ku mmotoka otuwe ssente kwolwo era baali bapulantinze ki poliisi era patrol nejja neekuba ebifaananyi tukazza amabega ne tugamba nenkeera baddamu baŋŋamba nti munnange baali baatuteeka dda ku mulimu gw'eyo emmotoka nga tugamba egenda yita omwo era nga batugambye n'enduutu bw'ofuna emmotoka yiteeno oyite ne bwoti emmotoka nga bamaze okugisuula Entinda yaggyibwawo era n'etwalibwa ku poliisi eyo ey'Entinda era twagala okumulamu Katonda bwe tujja ate tulabe ebyaddiridde oluvannyuma lw'emmotoka eyo okuzuulibwa n'etwalibwa ku poliisi y'Entinda mu Kampala. Mukumbawumba fayiro eno eya Robert Bukenya abadde n'okwemulugunya ku mmotoka ye Isuzu eyatwalibwa mu ngeri erimu ebitakwatagana ebingi nga bwe tuzze tubigoberera. Mu kiseera kino Bukenya musanyufu era yatutegeezezza nti emmotoka bw'emala okutwalibwa ku poliisi Entinda
enteekateeka ne zitandika okukolebwa ez'okulaba nti addizibwa emmotoka ye ng'emuddira mu mateeka era ne bamuwa emisoso gyonna gy'alina okugoberera okulaba nti emmotoka eyo emuddira nga kiyise mu mateeka kubanga jjukira tiyali yafuna release order naye n'etagobererwa kati nga balina okutandika olugendo olupya olumuddiza emmotoka ye. Emmotoka abapoliisi bano abazze baŋŋamba tufune breakdown bagamba breakdown ejja tolwisa bagenda emmotoka eno weeba eyaka tugitegule beebuuza ku bannaabwe ani asobola okuvuga nga asobola okuvuga ate yavuga paato naga ne bambuuza osobola ogivuga ne mbagamba nsobola ne bampaga aheeri ne baŋŋamba fe abakugambye ne mbagamba zisagala kwata ku mmotoka ne baŋŋamba fe abakugambye oludde tugikubya ebifaananyi tutuuseewo statements tujja zikola ki ziwa vuga emmotoka tugitwale ku police station Ntinda tugenda ogituukamu nga tekuba serefu nga bansindika tutegula mmotoka paka ku police station mpaka kati kyemmanyi ne kati gyekyali kuba Regional Police tennagikimayo. Mugitwala ku poliisi y'Entinda? Yes, sir. Omutuukawo nga era mukolanga luli mwagireka wali ku highway? Bafuna referensi bagiwandiika mu kitabo batujjako ekisumuluzo nga bagamba kati poliisi ya Jinja Road erina okukola ki opiikinga emmotoka eno. Kuba omusango guli ku Jinja Road? Omusango guli ku Jinja Road. Aba Jinja Road bano wabategeeza? Ekyo ekiro kyennyini nkubira Regional side nga mugamba nga buli kimu bwe kiri naŋŋamba weebale era yaŋŋamba yeewe oba ogifunye kolayo batonze nja kuyingiramu ddi enkya nabategeeza nga ngifunye ekyo kyennyini ekiro namukubirirawo kyendowooza lwaki kyajja bwe kityo olwa pressure bukedde gye yateekawo nemanyisa abantu nga buli kimu bwe kiri kati kyali kintu kifuuse ejjeno nga buli omu akirabye buli mukulu akirabye amasimu gabayitiŋŋanako poliisi evuddeyo Regional Police evuddeyo PSU naye evuddeyo bonna bali ku nsonga y'emu bapressuringa abantu bano okukola ki okutema emmotoka wadde egesa teyagala kundaga nti waliwo pressure gyeva naye ngize of course nganze nali nkimanyi nti kati pressure muliro gumuliko. Ozze otoba n'omusango guno mu bino byonna kikyolabye wakati awo between egesa ekibanda ky'emmotoka n'abakolagana awo biki byolabye okusinziira ebbanga n'ekintu wajje kivudde okuva emabega? Francis Egesa, Asimwe Rogers ne manager waabwe Kaka bonna baali mu lukwe lwakubba mmotoka era kintu kyali kipange kuva ku ntandikwa. Tolina bunkakasa nti ekintu ekyo tekyali kipange, kyali kipange kuva ku ntandikwa kubeera at times waliwo mukyala eyo eyaŋŋamba nti mmotoka bagirina kubeera teyeegaana yagambye mmotoka tugirina eri muno mu Yoshino lwa nsonga Yoshino eri attached ku police naye tetujja kubawa mmotoka ng'era we nagambye emabega beefuula abatunda emmotoka kumbe babbi b'amamotoka gwe bafunamu akagundi bo baba ku stand by babbi bateeketeeke kyenyinza okugamba. Egesa yasooka nankubira omulundi ogusookera ddala yampita nga mpita bayitayo ebukoto waliwo akatundu ke yagira era endagiriro ndina ku bulungi ku simu nga bwe yandagirira gwe mulundi ogwasooka nga nsaba $6,000,000. Naye omusango guli mu kooti akuziza ebbali akusaba $6,000,000. Sympathize otuwe ssente balina we bansanga ku kooti era ne baŋŋamba atuwe ssente. Regional side lumu yatutuuza ng'amaze okonfaminga nti abantu bano balina emmotoka naye ng'anoonya engeri yiwa gy'obayita n'abagamba nti naye kye muba mukola okusitaasa embeera eno buli kimu mukwate emmotoka y'omulenzi mugimuwe ye agenda kuggyayo emisango. Egesa olunaku lwe tulina omumiitinga kuba Regional side yali ateeseteese meeting tumiitinge Egesa enkeerako olunaku lwennyini yankubira nga tulina sinkana saa 8 ku Regional Jinja Road yankubira naŋŋamba musinkane nakawa ku kooti zaali ssaawa 4 era ne ŋŋendayo naŋŋamba byonna nga bwe twabiteesezza bwe biri naye sina motoka gye ŋŋenda kuwa nga tolina ssente oba tolina bukadde 6 kolo yansaba 6 oba tebuliiwo siina gye ndaga with fact ekyo bwe kito bwe kyali nakyo era teyatendinga meeting gye twalimu wano omukulu n'amukubira teyajja n'amasimu n'agajja kola nsonga yakakasa nti sikola ki sirina ssente kyova we kyatuuse ku mulundi guno ogusembyeyo n'amulagiddewo nti ssente nkola ki nzirina aleme kuddamu kubuuka kuvaako. Egesa ono ali connected afuna ebifo ebirimu security nga ku poliisi wakuyita abaliwo baleme kusuubiriza nti nno wano wasobola okubaawo obubbi
ate akozesa obudde obubi ennyo obudde obw'ekiro ssaawa 9 mmeka okuntiisatiisa mbere nga siina we nsobola kujja security oba ki kuba ebwo obudde tolina ogwa ku poliisi nti bannange kino bwe budde bwe bwakozesa akolagana n'abasirikale abamu ate era amakooti gonna agayingira kuba nze yaŋŋambako nja kuuba emyaka eja nga kiŋŋamba kaate ntudde ku tebo naye ali wali ndi waneeno naŋŋamba nja kuuba emyaka 3 bw'otakola kyenjagala. Mu kiseera kino Bukenya kyasaba poliisi kugoberera mateeka n'ebintu byonna bitambule mu bulambulukufu aleme kufuna buzibu bwe yasooka okufuna amaze okufuna release order okuva mu kkooti kyokka ate emmotoka n'etamuddira kukakkana ng'emmotoka ebuziddwawo mu ngeri ey'amatankane. Mu kiseera kino asaba poliisi egoberere enteekateeka ennambulukufu asobole okuddizibwa emmotoka ye bulungi ate aleme kutaataaganyizibwa ng'emmotoka eyo emaze okumuddira. Mu ngeri y'enjawulo Bukenya yeebaza nnyo Bukedde TV ddala program File ku Meeza olw'okuwa omwagaanya ensonga ye abantu mu ofiisi ez'enjawulo ne balaba ensonga ezo era abamu ne bagoberera okukakkana nga emmotoka eyo ezuuliddwa eyali yatwalibwa mu ngeri ey'amankweto. Omulundi guno kinyinza ebigambo bye nnyinza okugamba poliisi nandisabye poliisi eveemu kiyite ntya okwekobaane ebeere straight forward egoba ensonga egoba amazima kuba kati ekintu kino kyabise kiri maaso ga nsi yonna. Poliisi egoba amazima okuba kukwata ababbi bano kuba obujulizi bwonna weebuli sandyagadde poliisi eddemu kuweta makoona ekituufu weekiri okuba kunoonyereza banoonyereze naye bantuuse ku bwenkanya kuba wadde emmotoka yange yafuniddwa siina kye naalaba nti oba naafuna obwenkanya ne ku police station gye baagiteeka gyekyali tennaddawa gye waggulibwa musango ekyali eyo tewali kyagenze mu maaso. Simanyi bayinza okuba investigations zaabwe bazikola munda simanyi nnyo bya poliisi naye kye nandisabye bannyambe enfune obwenkanya oba abantu bano babakwata babaleete kuba nange neetaaga obwenkanya ndi mabanja amangi. Ki ky'owulira weetaaga oluvannyuma lw'okufuna emmotoka yo nedda ku poliisi obukosa emisango wali waggulawo dde emisango emirala ki ky'oweetaaga naddala mu mbeera y'okufuna obwenkanya? Nze kye neetaaga emmotoka yange ekolebwe inspection abantu baneeno bonna abaali mu musango guno kiriiki yonna akajigeri konna nga bwe kali bakaleete bakakwate neme kugira mbeere ng'afunye abantu balowooze nti nno mpangudde naye ate nga nkyali mabanja n'emmotoka yennyini egenda ttundibwa nsonga kuliko ssente ze neewolanga era nga nzeewola olw'okugyayo emmotoka bigenda kutwalibwa era mbeere nga nsigadde mu bbanga. Nsaba obwenkanya nkompasetingibwe obudde bwange na buli kimu kyenkoze kyentaddemu. Abantu bano bankozeeko effujjo lyonna lye baagala sandyagadde nabo bagende bwe batyo abantu abo balimu n'obutemu. Nsaba Afande Damulira Uganda Police n'akulira poliisi mu Uganda wamu n'akulira amagye ga Uganda nsaba musitukiremu bubbi buneeno kuba buvumaganya gavumenti abannansi tetulina security olw'abantu bwe batyo baba bali mu community y'emu naffe asobola okukola kyonna kyayagala asobola otrackinga woosula nsula ku bunkenke bannange maama wange taata wange mukyala wange mwenna na buli omu andaba kyonna kyembaako nembaako kyembadde oba accident oba ki temulonzalonza adde gamba nti ki akabinja kano aka Francis Egesa mumanyanga be bankoze kyonna kyenna ekiba kimbaddeko. Ntambulira mu kutya bw'oba ku mazima goba amazima obuteetiiririra kuba bano ababbi abali mu ggwanga si babbi b'emmotoka bokka n'ab'amataka babba ebintu bingi nnyo eby'abantu naye oba omanye ekintu wakikola n'entuuyo zo teweetiiririranga yenna ndaba situkanga n'amaanyi olwanirira ekintu kyo kuba ebintu ebitwalibwa biba byakolwa ntuuyo ate omubbi atwala butwazi ati. Bigambo ki byonna eri Bukedde TV? Ebigambo bye nnina eri Bukedde TV eno nina essanyu okusooka olw'okumpa obudde n'okutambuza ensonga eno okulaba ng'egguka kyonna kye bankoledde nina essanyu temuli makoona temuli ki era nsiima nnyo simanyi ani agitwala naye nsiima ennyo TV eno olw'ekyo kyenkoledde
ate era nsiima nnyo olwa pulogulaamu eziyamba abantu ezo eziteekeddwa ku Bukedde kuba singa si pressure ya Bukedde buli kimu kyandibadde kisigala kitambula nga bwe kiri naye Bukedde kasita yataddemu pressure poliisi n'egugumuka PSU n'egugumuka n'omubbi naye n'agugumuka kuba nejjajja support nabo baba bakola ki baba batya kuba ensonga ezze mu mawulire mu lujjudde lw'abantu kati nebaza Bukedde TV olw'amaanyi nebaza omukulu akwasaganya pulogulaamu eno weebale nnyo Mukama akuwe by'osinga okwagala. Olwaleero twagala kunzikira wano n'okwebaza abo bonna abasitukiramu okuyambako ku bantu abalina okusoomoozebwa. Olumu ntera okubagamba nti olumu ebintu nga bino bitera okutuuka ku bantu naye ng'abakulu mu ofiisi ez'enjawulo tebamanyi bantu kye bayitamu. Ekiruubirwa kya Fayiro ku Mmeeza kuggyayo ebimu ku ebyo ebisoomooza abantu abakulu mu ofiisi ez'enjawulo balabe bwe bayambako abantu abo bafune obwenkanya. Waliwo nno n'ekirala ekyatuukiddwako era mu Fayiro eno tujja kitandikirako mu Fayiro ya wiiki ejja ky'ekyomusango gwali gwatwalibwa mu kkooti ey'e Nakawa okugambibwa nti bwe gw'okutomera emmotoka eno yali etomedde omuntu. Omusango ogwo gwagobeddwa era wagobeddwa ku nkomerero ya wiiki era by'ebimu ku bye tugenda okulaga wiiki ejja n'okugoberera n'ababituukiddwako okulaba oba emmotoka enaaba ekwasiddwa mu butongole ng'ekwasiddwa Robert Bukenya ng'evudde ku poliisi nga ne Fayiro zonna binaaba bizituukiddeko awo tujja kuba tubabuulira mu kitundu ekinajja tujja kitandikirako ate tubatwale ne mu Fayiro endala. Nze Richard Kaira Saalongo mbaagaliza ekiseera ekirungi mirembe myereere.